Cameras zaffe tulina eza road surveillance cameras ku nguudo. Njagala kusaba nti ndimwe endowooza egamba bwe muba munoonyereza ku byammwe mubiraba. Obubbi buzze mu kibuga kino nze mwennyini banzibako essimu budde bwa kiro mu ttaala mu kamera mwennyini. Kamera etunudde mu kkoyi nengezaako okunoonya ebifaananyi mu butuufu tebiriiyo. Mbadde nsaba muziyambe zirabeerabemuuko. Abali muleya batukola bubi. Waliwo wa boda bwe twekengera nti asikeesa okukyennabuti awo. Chairman w'okukyennabuti yamukwata kakumba n'adduka ku poliisi. Omusirikale omwe yali muleya n'agala tuyiye fayiro nti abadde akkuba akusasule ssente atuweeko ne bamugyamu emitwalo 45. Omusirikale ow'okubiri bamuyita mukulu Lukuya yakwata piki yaffe ng'ekoze accident n'agisaako ogw'obubbi mbu yabadde embwa yagiwunyiriza n'agimaza ku poliisi emyezi 6. Kati yaffe ng'abakulembeze ba boda mu Mukono district ne tuggwamu amanyi na maama waffe Annabel yatuyambako nnyo ku nsonga eyo ne tuggwamu amanyi tandiko zinga emiko naye nga naffe tubalaba piki ensibeko namba plate ebbiri tuziraba naye tuba nga tujja okulipootinga ate abaaleya baagala kukwatamufe abakulembeze ng'ate abakulembeze ffe eriiso lya poliisi ku ground. Bakuliziganya bulungi n'abakulembeze. Enkola ey'okusamoninga ekomewo. Wabeerewo ensonga agayite okusamoninga omuntu okumuyita ku poliisi. Kolagana ne LC. Ku busangusangu naddala obumu obutonotono. Osinga n'omukyala neiba balyombye awo nayiri amazzi gakulukusa ogenda ku lubalaza lwa munne olwaba arrest. Mpingu bamutudde. LC ogenda otuukayo olusinga bintu byabizze dda. So mumbeera enjala kusaba bwe tuba bakolagana bulungi ng'abakulembeze na poliisi. Enkola eya summoning y'okusamoninga omuntu eddewo empuliziganya ebeerewo wakati wa LC nga munaagenda ku arrest nga poliisi. Saba ffe tusaba batwongere ku basirikale. Abapoliisi tulina batono. Ekyalo kinene naye abasirikale tulina batono. Obutemu bweyongedde nze omu ku kulya zooni eyawula n'essonde. Kiwanga Kasokoso saagala nkooka LC1. Kasokoso saagala nkooka LC1 nga kisangibwa mu Kiwanga. Esebo recently twafuna obutemu omuwala bamutirawo wansi. Saidi oli mwebaza kubanga yaliwo era yatuyamba nnyo. Ate waliwo n'omwami omulalira gwe bayita ne bamusuulaawo nga bamusse. Bane tusaba twongeremu ku poliisi. Abasirikale tulina abo
babiri ate ekyalo kinene ate basobola abo basobola naye tubatongeremu abalala babatujjako. Mukama wange ekyange kikwata ku basirikale abakuuma ab'ebitongole bino ebyobwannannyini. Esidenti eyakagwe wange Buyuki era nebaza polisi y'Enamati nakwataganye nayo. Waliyo faamu mpya ya mwami ali awo mupya nene nnyo. Kitongole ekyo bakiyita Lokki. Bayita abasirikale bana nga balina emundu naye bayita emundu ku kyalo tebatwanjulira ng'abatuuze. Ekitongole ekyo ne kirwawo okusasula abakozi baakyo. Abakozi ne batandika okweyiyiza ku faamu ne mu kyalo kyaffe nga bajja n'emundu ku kyalo okugezaako okutandika okutiisatiisa abantu n'okubabba. Bijja kuba bibiri ebirowoozo ndowooza bijja kuba bibiri. Sebo tusaba poliisi yaffe y'Emukono mugyongere entambula. banne mutuli omukulu buulinde ndi saati. Sebo kubanga tufuna ebizibu naye ng'entambula tewali. Ate ne pikipiki edda twalinanga bu pikipiki awo naye nga bukola omulimu. Sebo kulwa security twongere entambula. Ekirala sebo ekisinza okubeera omuvuyo land commission land gundi office benyigidde mu mataka aba poliisi balina nnyo interest mu mataka kyoba nti omuvuyo chairman ogenda paka tayingira gwogenza okubatereeza ekituufu ye naaba ng'asinga okumanya gwewo ku kyalo n'ekyo sebo abakola ku mataka abo nabo batereezebwe bwe batugenze batuwe ekitiibwa ssentebe aba akugambye naye ate yakugamba ng'akugamba kirala naye kirala sebo statement zino bazisomerengamu abantu ogenda n'oyogera kirala ate ye naye n'ayogera ninaakola babavunduyenga mulimu olutegeeku bawandiika mu luzungu omutwaleeta mukyalo n'akazi n'ayogedde ekirala ate bo nga bawandika ekirala ogera okutuuka eno nga batabudde isekola yokka security mu Uganda wano tuli wamu tutula meeting emu oba eri operation yonna tubeera wamu tetukyagalako tusamba mupiira tukuba neeta emu tukolera muntu wa bulijjo lwaki twawula wano wali so olwekyo that's why we have this system we want the NC system with the security forces to be one so that from the village tuwagulu ddala wali tuli wamu tetukyagala bino byakugamba nti kyalo bweti erina ekizibu kyalo ekyo erina ekizibu lwaki tulina chairman LC1 tulina wa defense tulina LC2 ku parish tulina chairman ku Gombolola 3 so abo bonna bakulu ba security chairman LC1 gwe chairman wa security mu kyalo ate kati ogamba poliisi yakoze eti ate gwe chairman wa security obadde tomanyi sawa yakumanya yeno chairman oyina kunanizibwa to make sure that the village has peace law and order must prevail oba otuusa meeting yonna eta OC police ali kumpi naawe wa iso ono piso wekyalo giso ajja kubeera secretary wali oba crime intelligence oba wa CID